Netegereza omusajja ono Sheikh Kitine banne Sheikh Kasimu Sheikh Kakoza Sheikh Muzata Sheikh Buyono bunanga bajja batambula. These guys baliriyo singa twalina ba guys nga 10 mu Uganda sengensi ya Fentebe enkevu simanyi balina ebibi byabwe naye tuli balabira ku bikolwa byabwe ebibi byabwe tebijja kukola ne kansi meche endaba siri musiramu naye Sheikh Kitikiriza nsime emirimu gyo obesala yange natuuka simanyi ndi mukafiri kanzikirize naye Allah akuwejjana olw'ebyo byonna byokoze katukusiime ng'okyaliwo tukimanyi wando baba n'abatta oba temubeewo it's okay naye mwogedde omutima gwa muntu ayogera omutima gwa aba mulungi bagayiza akubuulira nti okufuna sikulekana mukyaki sikubandu busibya magero okukola akulungamya kuba olina okweyisa mu nsi bakomezaawo empisa mu bantu omutima gwo ne gutebenkera nomanya nti ensi owalirira yabwereere munno otulugunya wa bwereere era twagirwa bano bankitwala mu linnya Yesu bo bali mu comfort zone n'ekibi bakibikkirira. In fact kiraka ebimu ku byakya ya Idi Amin dadde Uganda wano kubeera Rio kubanga omusiraamu aba Rio tebali ali baba bakwala ali ekitali kikyete kiba kike nti bajja bemiba mitebenkevu bakozi tevola bensiza bakola busente bazina basiraamu bagagga batambulira ku mazima. Idi Amin dadde bamukyawa lwa amazima yababulira kimulina okola yayagala ensi yino kibalema n'abasaako ekifu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaluganda mnasonyiwa ngezezaako okudiwetinga vidiyo eyo naye ndemye okumalayo wallahi kyannaku nnyo era kyewuunyisa nti abantu abatali basiraamu bebanga bebategeera ennyo omugaso gw'abaseeka baffe okusinga ffe basiraamu bannaabwe. Omusajja n'atuuka n'okwewako obujulizi n'agamba seeka ndi mukafiri simanyi bedduwa yange gye nkusabira Katonda anaajanukula naye nsaba Katonda akuwejjana nga nejjana gy'asabira omusiraamu tagimanyi just yawula buulizi nti kyekimu ku birungi omusiraamu akoze obulungi Katonda byagenda omusasula naye tamanyi mugaso gwayo tamanyi bulungi bugirimu naye n'agamba seeka nsaba Katonda akuwejjana. Atali musiraamu asabira seeka jjana. Omusiraamu yalibadde ategeera obulungi jjana kyetegeeza. Omusiraamu ategeera obulungi ebigambo bya seeka byasomesa ategeera Qur'an ategeera hadithi z'omubaka yali bize ayingira office ku office atambuza butambi bwa seeka bwasomesezaako kikyanoonya agezaako okulaga abafuga ensi nti seeka mukyamu byasomesa abantu n'okubawa pulaani kyekirina okukolebwa okustompinga seeka okugamba abantu amazima g'abagamba nga kyamwagaliza ki seeka kukwatibwa atulugunyisibwe asibwe oba attibwe naye nga akola ekyo musiraamu omusanga n'empale eri waggulu nteme ng'alina n'ekirevu ne sudira. Wallahi abantu abaffe tebatera tulaba mu mugaso esinga okunakuwaza nti abantu betulaba nga abatali baffe ate basinga okulaba omugaso gwaffe. Tunuulira wano ekigenda mu maaso eky'emmoloka gye bamusondera abakyasinza okuvaayo okukuba omulimu ogwo ogukolebwa okusondera ssente emmotoka basiraamu nga n'abamu baseeka banne naye nga omu kubakulembedde mu mulimu ogwo seeka abeere ng'afuna entambula asobole okutambuza emirimu gya da'wa asobole okugenda mu ddalasa buli wonna weetaagisa okugenda ng'alina entambula emusobozesa okutuuka mu budde. Mukazi si musiraamu naye akulembedde omulimu ogwo wakati mu kumukyalenjinga b'eddiini ye nga bavaayo ne bamukyalenjinga era nga bamulaga nti kyakola kikyamu okubeera nti ali mu kuyamba basiraamu kugenda mu maaso nakola busiraamu kugenda mu maaso nakusomesa abantu busiraamu kusiramuka so nga ate buli abasiramuka beetola ku nnamba yaabo abatali basiraamu okugatta ku busiraamu kati balabanga munnaabo abaliddemu olukwe okuwa oli amaanyi n'obusobozi obumusobozesa okugenda mu maaso ng'akola da'wa okusiramula abatali basiraamu bave ku sayidi y'ono obadde ku sayidi ya seeka. Naye atali musiraamu n'alaba nga ye munywevu era mugumu era mumalirivu okwenganga yenna agezaako kumusitopinga okola ekyo kyakola ekyokuyamba sheekh omusondera emmotoka. Naye ng'abasiraamu abaali badde basinga okukitegeera abamanyi omugaso gw'okusomesa abamanyi omugaso gw'ebigambo seeka byasomesa ate bo bali bize mu kukuba n'okulemesa ekikolebwa ekyokugulira seeka emmotoka nga balaba ng'ekiri haramu kyakola naye nga tebasobola kusitopinga bano balya ssente
mu mali y'obusiraamu gye batunze ne bagimalawo tebasobola bastopinga era basanga mikwano gyabwe nnyo boogera baseka basanyufu ono talina maali y'abusiraamu yonna gyakutteko nti gyali az'amaanyi zaagula emmotoka wabula abasiima emirimu gye gyakola abasiima ensomesa ye be bamusazeewo naga nti katukuwe emmotoka tukwanguyize mu ntambula otukenga nga bukyali gy'osomeseza abakalambidde mu kukiremesa basiraamu. Tulabye nnyo abantu abaffe tebamanyi mugaso gwaffe, abantu abatuli ebbali be balaba omugaso gwaffe nnyo okusinga abo abaffe batunoonyaako nsobi. Buli lwokola nga byokola talaba mu nsobi kimuyisiza ddala bubi nnyo. Ayagala mpaka nga alabye ng'olina ensobi gy'okoze aveeyo akuswaze mu bantu abeere ng'ayogera ku ekyo asinziire okwo okutta erinnya lyo n'okukusaanyaawo. Be bantu baffe be tulina olwaleero mu mbeera zonna ne budda mu bino ebyaffe bye tulimu ebyobufuzi. Abantu abatali mu struggle basinga okutegeera omugaso gwaffe abali mu struggle. Be batumanyi omugaso gwaffe. Ojja sanga bannaffe tulinawo mu struggle nga ye buli lwawuliriza video gy'okoze anoonya kubaako nsobi gyakukwata enkyagenda kukoleko live. Abagamba nti oyo yalidde, oyo ali kino, oyo ali bino, basinziire okwo bakkube mpaka bakusse wansi. Naye ng'ate gwe gwalwanyisa ate ng'olaba muli ku kyekimu mwenna muli ku nsonga emu kukoza emu yakununula ggwanga. Naye ate abo be tulinawo kukoza emu yokununula eggwanga batunoonyaako nsobi kutuulirako nsobi. Video zaffe tebaziwuliriza ku lw'ebyo bye twogera nti bibanyumira. Baziwuliriza ne baziwa n'obudde nga banoonya okulaba nsobi ki ze batukwata okufuna bye batwogerako. Basiraamu batulaseeka wasomeseza naye nga bo banoonyaamu nsobi ki gy'asomesa mu ebyo by'asomesa kwe baba beekwata batandikire okumukola ki okumunafuya n'okumukkakkanya. Baseeka bangi bemmanyi wallahi nga bavuma seeka oyo nga bagamba ensomesa egyasomesa nkyamu musimanyi abeera bobezi mu lwali naye ng'asomesa abantu mazima byagamba bye bituufu ayogera ku bulamu bw'abantu nga bwe butambula. Ekinumiza n'empulana nga n'amaziga gazze simanyi gye gavudde kwe kuba nti omusajja atali musiraamu abeera atya ng'ategeera nnyo ebigambo seeka byasomesa era ng'abeera nti bya mugaso nnyo mu society. N'atuuka n'obbijja ku levo y'obusiraamu n'abijja ku levo yansi yonna bayambyeko okukomyawo empisa z'abantu mu ggwanga lyaffe Uganda. Ngayogera ku seeka nga baseeka banne babeera eri bali bamwogerako bubi olw'okuba Katonda amusitudde n'amuwa omukisa okuba nti abantu basobola okuyiza by'asomesa bo ne bagifuula mpalana nga tuli bubi nga kibi nnyo. Wallahi twesabira Allah tusaasire.